Assalamu alaikum, Qur'an mu Luganda. Katulabe Suratul Ma'un, sura ya 17 mu Qur'an. Mu bufunze essura eno yakka ng'eraga enneeyisa y'abasajja bano aba Quraysh, characteristics, engeri gye beeyisangamu. Kubanga beeyitanga Basiraamu, shahada bagiriko, bw'ayambala ayambala ng'Omusiraamu, nga be bakuuma Kaaba, be bakuuma omuzikiti, naye ng'enneeyisa yaabwe mu bikolwa teweesa Busiraamu kitiibwa. Be baali balina okubeera nga balabirwako, baali bafunye benefits nga balabye ku bulungi bwa Allah, kuba baali mu ttaka Ibrahim alayhi salaamu lye yasabira nga lirina omukisa, emikisa gyonna bagifunyeeko, bannabbi bavaamu bo, nga balina obulungi obutagambika. Naye ng'enneeyisa yaabwe tebasaana kubeera nga be bakulira Kaaba n'okukulira wamu n'okulabirira omuzikiti gwakwo. Allah kwe kussa essuura eno ng'alaga omubaka butya abasajja bano we beeyisanga ate nga beeyitanga Basiraamu. Essuura eno w'ebanga yakka ku Bakuraishi kiba kitegeeza naffe yatuukako, kubanga eri mu Qur'an yaweebwa ffe ffenna umma ya Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Therefore we tuba tugisoma ffenna tugezeeko okwekuba mu ttooki mu Busiraamu bwaffe. Insha Allahu ta'ala katugende ku aya esooka. Bismillahirrahmanirrahim. Ku linnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Olabye oyo alimbisa olunaku lw'oluvannyuma, olwo olw'okuzuukira, olw'okusasulwa. Aya eno Allah alaga omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama nti abasajja bano Abakuraishi ekibaleetera okweyisa nga bwe beeyisa, tebalamuza Busiraamu ate nga beeyita Basiraamu, ebikolwa byabwe tebiraga Busiraamu yadde, lwa nsonga tebakkiririza mu lunaku lwa nkomerero, tebamanyi nti lunaku lumu balisasulwa ebyo bye baakolerera. Ontegeera nti ensibuko y'okugaana okutambulira ku sisitiimu y'Obusiraamu, ku mateeka g'Obusiraamu nga Allah bw'agalambika, eva ku kubeera nti gwe olunaku lw'enkomerero obuusabuusa oba tolina kukkiriza nti ddala olisasulira ebyo byonna by'okoze eki by'okoleredde. So Allah akirambika nti enneeyisa Abakuraishi gye beeyisaamu eva kubeera nti balina okubuusabuusa nti balisasula ebyo byonna bye bakoze eki bye bakoleredde. Ate nga kidda naffe gye tuli nti buli w'obeera nga totambulira ku sisitimu ya Busiraamu, ddiini nga bw'ekulagira okubeera ng'okola ky'olina okukola, muli mu mutima obeeramu okubuusabuusa nti oba oli awo kino tebajja kukola ki kunsasula mu kyo. Aya eno kyenjagaddemu nti yajjanga ekibuuzo nga kulinga okwebuuza nti olaba oyo alimbisa olunaku lw'oluvannyuma, nti naawe kennyini tuula ebbali weekubemu akafaananyi weebuuze mu bikolwa byange, ddala nzikiriza nti nno lunaku lumu ndisasulira byonna bye nkola. Okitegeera nti etuwa space okwebuuza naffe mu mitima nti Allah atuwadde omukisa naffe kennyini twetunulemu, twekubemu ttooki. Otherwise yandezenga okusalawo nti punishment yiiyo, bonna abatakkiririza mu lunaku lw'enkomerero, this is happening, but etuwadde omukisa okwekuba mu ttooki. Nga tonnaba kutuuka mu maaso ga Allah naye sooka weekube mu ttooki ddala, ndi mu abo ababuusabuusa olunaku lw'oluvannyuma. Essuula ezimu yazisindika nga zisalawo busazi, nga woolaba Suratul Kaafiruuna we yajja eri Abakuraishi n'agamba destruction kwabo emitima gyabwe njeggadde. Suratul Masad nejja ng'egamba Abu Lahab kino bwekiti ne bwekiti ne mukyala be bigenda batuukako, tewaaliwo mukisa gwa kwetonolamu. Naye no aya ezze
ng'etuwadde omukisa ogw'okwekuba mu ttooki. Therefore kidda eri nze naawe. Inshallah ta'ala katugende ku aya ey'okubiri. فذلك الذي يدع اليتيم Y'oyo yennyini awalagganya mulekwa n'amulyaza amaanyi emmaali ye era n'atamuyisa bulungi mu ngeri endala yonna. Nti abasajja bano Abakuraishi engeri gye beeyisangamu mu busiraamu bwabwe bwe baagambanga nti basiraamu era bakkiriza, mulekwa nga bamukanyugira ddala eri wala tebaagala kumwesimbiriza. Mulekwa ye muntu ali less advantaged, alina emikisa mitono oba mibale bubazi egy'okubeera ng'afiirwako. So abantu Allah balonzeeyo okubeera abakkiriza era abatambuza obusiraamu be bantu abamu kubasobola okubajjukira. Naye abasajja bano Abakuraishi nga bamulekwa babateera ddala wala tebabasimbirira. Ate ng'olaba be bantu abalina okulabirwako mu nneeyisa yaabwe butya bwe bakwata mulekwa, kuba amateeka baali bagamanyi butya mulekwa walina okubeera ng'ayisibwa. Naye ate nga balaga kifaananyi kibi ekikontana n'obusiraamu. Mu Surat al-Bakara aya eya 177 ne 215 Allah akirambika bulungi ekifo ky'abamulekwa nti ekyo kye mubanga mugabye mu maali ennungi mukiwenga bazadde ababiri, abooluganda olw'okumpi, bamulekwa, abanaku, abatambuze, olwo ne kulyoka kuddako abasabirizi n'abalala. Naye ekifo ky'abamulekwa olaba nga Allah akikulembereza ddala. Kiri kimu ku bifo ebikulembedde mu abo abalina okubeera nga barisiivinga emmaali y'obusiraamu. Kale kano kadde erinze naawe nti ffenna abasiraamu tulina okubeera nga tufuba okusembeza mulekwa, okulabirira mulekwa, tumuwe ekifo kye ng'obusiraamu bwe bulambika, tusobole okubeera nga tutuukiriza ekifaananyi eky'obusiraamu nga Allah bw'akyagala. Otherwise naffe tujja kubeera abamu ku abo Allah baayogerako nti tuwalagganya bamulekwa. Tukyewale. Inshallah ta'ala tugende ku aya ey'okusatu. ولا يحض على طعام المسكين Era n'atakubiriza kuliisa banaku. Nti abantu bano tebafa nayo kukubiriza abalina obusobozi okubeera nga balabirira abatalina busobozi. Bali awo buli omu ali ku lulwe. Ate nga ddala kye tweyisaamu ennaku zino, olaba omuntu nga mu butuufu alina obusobozi obuyamba naye nga tosobola kumugamba nti munnange waliwo eyeetaaga ku buyambi bwe wali. Kale bino byonna bibaawo lwakubeera nga tujja eddiini mu sisitiimu yaffe, mu nneeyisa yaffe nga Allah waakyogera nti tulimbisa olunaku lw'enkomerero. Omuntu yenna amanyi nti no waliwo olunaku olw'okusasulwa yandibadde yettanira okubeera ng'akola obulungi bwonna bwe buba bwetaagisizza. N'olwekyo twenywereze nnyo ku sisitiimu ya Allah ey'obusiraamu, kubanga buli we weenywereza ku busiraamu nga Allah bw'alagira, automatically okubeera ow'ekisa, okubeera omuntu mulamu, okubeera omugabi bijja kwekola byokka mu bulamu bwo. Naye buli w'ova ku sisitiimu y'obusiraamu ojja kubeera tolina akuluŋŋamya kukola bulungi era omutima gugenda kuwaba. Kuve ku Allah, ffenna tukimanyi bulungi nti kiba kizibu okumaintaininga obulungi, okubeera ng'okola obulungi nga tolina sisitiimu gy'ofolowinga okumala ebbanga eddene. N'osigala ng'okyakola bulungi naye nga tolina sisitiimu gy'otambulirako, kiba kizibu nnyo era shayitaani ekuwabya, ogenda okulaba ng'otandise kukola nga bw'oyagala oba ng'ensi bw'ekutwala. Allah yekka y'atusomesa oba y'atulaga ekirungi okuva ku kibi. Mu byafaayo tewaliiwo sisitiimu eraga kirungi kuva ku kibi okuleka sisitiimu ya Allah. Buli w'ogoberera Allah ogenda kwawula ekirungi ku kibi, naye buli w'ogoberera ebyensi
ensi nga yo sisitimu y'ensi teyawula kirungi ku kibi. Kyova olaba ng'ennaku zino ebirungi baabifuula bibi, ebibi ne babifuula ebirungi. Kati buli w'ogoberera sisitimu y'ensi ogenda kutandika okutambula ng'oli upside down, ng'otambulira ku bikukujju. Naye buli we weenywereza ku sisitimu ya Allah egenda kuzza mu line, ojja kulaba ng'okola obulungi kujja automatically mu bulamu bwo. Muntegeera olaba ennaku zino abantu emitima gyakaluba, bali very selfish, beerowoozaako bokka, emitima mikakanyavu, endowooza zaabwe beerowoozaako bokka na bokka. Tufube okulaba nga twenywereza ku busiraamu, Allah asobole okubeera nga alongoosa emitima gyaffe wamu naffe ffenna ng'abantu. Kubiriza abasiraamu okubeera nga twegatta ku bulamu bw'abantu abalala, tuleme kubeera selfish. Ebintu bingi ebihappeninga mu nsi kati, wangi we tusobola okubeera nga tuyamba mu nsi bannange. Gendako mu malwaliro ojja kukomawo obulamu obusiimye. Abaana bangi ba orphans, abaana b'obusiraamu, naye kubanga abasiraamu tetwagala kuyamba abaana abaddukidde mu makanisa, baleseewo obusiraamu bayingidde amakanisa kubanga banoonyeza abasiraamu abasobola okubeera nga babayamba, tewali aliwo. Abaana b'Abaganda baffe abaatuva ku maaso tubalese mu byalo, tulowooza ku baana baffe bokka. Basiraamu tukimanyi nti oluusi kizibu okubeera ng'ositula mulekwa okumuleeta mu makaago, naye kale wonna Allah w'abeera amusimbye fuba okulaba ng'omuyambirawo, ne Allah akiraba. Allah abeera alaba okugezaako okwo kw'ogezezzaako. So I encourage everyone, let's go beyond our lives. Let's connect to others who are at the lowest point. Tunoonye, tulabeerabe, tuleme kwetunuulira ffekka na wawe tusula. Tunoonye. Amaaso gaffe tugatambuze paka ku bantu abali ku ddaala erya wansi, ate tusobole okubayamba tufune empeera eziri mu ekyo, nga bwe tulabye mu Surat al-Baqara aya eya 2:15, ekifo eky'abanaku mu maaliyo Allah gy'abeera akoze eki, gy'abeera akugabidde. Allah ajja tuwamu bulungi nga bw'atusuubiza mu Surat an-Nisa aya eya 40. Esoma nti mazima Katonda talyazaamanya wadde obuzito bwa kanyiinkuuli. Bwe gulibeera omulimu nga mulungi agenda kukuyongeza awo okuva gy'ali empeera ennene. Era ne Surat al-Imran aya eya 92 Allah atugamba nti temulifuna bulungi okutuusa lwe munaawangayo mu kkubo lya Katonda ebimu ku ebyo bye mwagala. Buli kintu kyonna kye muwaayo mazima Katonda akimanyi. Kansimbyeyo ne Surat al-Anbiya aya eya 94 Allah bw'atugambira nti n'omuntu akola emirimu emirongoofu nga naye mukkiriza, tewali kwonoona mpeera ye, era mazima ffe tumuwandiikira emirimu gye gyonna. Inshallah ta'ala tugende ku aya yaffe ey'okuna. فويل للمصلين. Okubonaabona kuli kw'abo abasaala mu butuufu esswala 5 ne bazimalayo mu lunaku, naye ng'esswala zaabwe baziragajjalira, tebazissaamu maanyi na kitiibwa kyazo, nti tebalowooza nti bo baakutaasibwa oba kibayamba ekyo. Katubalabe mu aya ey'okutaano. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Abo bo abalagajjalira esswala zaabwe, okuzisaalira mu biseera byazo oba obutatuukiriza mpagi zaazo. Mubategedde oba twetegedde? So wano Allah yali agamba Abakuraishi, naye naffe yali atugamba nti tetusaalira mu budde, esswala tetufaayo nnyambala twambadde tutya nga tugenda mu sswala, naddala abakyala tetufaayo ku wudhu, kibra tetufaayo, kwegamba tusaala busaazi kuggyawo sswala mu kkubo.
si kubanga tulina okugisaala nti olw'obulungi bwayo. Esswala eyo yakwegendereza nnyo era erina empagi zaazo, naye zino ze zimu ku mpagi z'esswala. Olina okuba ne wudhu, eyo nayo wudhu erina okubeera nga ntuufu. Abatamanyi wudhu banange ka vidiyo kajja fuluma oba munoonye ku bu videos obusomesa wudhu, munoonye ku bu videos obusomesa esswala, tusobole okubeera nga tutereeza esswala zaffe mu ngeri Allah gy'atulaalika. Waliwo okuyimirira, eriyo yasobola okuyimirira. Ekyokubiri takbiiru gye tukuba nga tuggulawo esswala. Ekirala okusoma surat al-Fatiha. Ekyokuna okuvunnama nga tuuka ku maviivi, okuvaayo ku maviivi nga tudda waggulu. Ekyomukaaga okuvunnamira wansi, ne tukka wansi nga tuvunnamira ku biyungo 7. Ebiyungo 7 ebyo kuliko forehead, ekyenyi n'ennyindo wamu byonna birina okuba ku ttaka. Emikono ebiri girina okutereera ku ttaka ng'ogisimbye, then n'amaviivi abiri galina okutereera ng'oli wansi ku sujudi, then n'obugere n'emabega bulina okubeera nga buyimiridde butunudde mu kibura. Byebyo ebiyungo 7 tulina okubivuunamirako. Eyo nayo mpagi mu mpagi z'esswala. Ne tuddamu ne tutuula nga tuva wansi, eyo nayo mpagi ndala. Olutuulo olwo lwe tutuula mu makkati tulyoke tuddeyo ku sujudi ey'okubiri. Okusoma tahiyaatu eyo ey'omu makkati nayo mpagi ku swala ezisukka ellaaka 2. Then olutuula lwa tahiyaatu esembayo nayo mpagi ku buli swala. Okutoola salaamu 2 nga tumaliriza esswala, n'otunula eno n'otunula eri, eyo nayo mpagi ya swala. Okugoberera oba okuyimirizawo empagi z'esswala zonna mu oda nga esswala weeraalikibwa oba nga wezoogebwako n'oziyimirizaawo mu oda, eyo nayo mpagi ya swala. Therefore we tuba tugenda okusaala twegendereze era tumekinge sure nti buli kimu tukitadde mu oda. Sometimes kibeera kizibu esswala okugituukiriza nebeera 100%, but tugezeeko nnyo okulaba nga tufuna percentage eri waggulu oba nga tuwaayo concentration ey'amaanyi mu swala, such that wonna shaitani weebeera ekutaataaganyizza okomyawo mangu ebirowoozo byo ne Allah aba akiraba nti mu butuufu wagezezzaako okubeera ng'oconcentratinga, naye lwakuba shaitani oluusi teyeewalika. Katugende ku aya yaffe ey'omukaaga. Alladhina hum yuraa'un, era abo abakola bandabe basaala kulaga balala, tebasaala kulwa Allah. They pray for a political show. Kitegeera baagala kuyisaawo byabwe, kubanga abakuraishi bano baali be bakoma Kaaba, be balabirira omuzikiti. Therefore kubanga balabanga abalala nga basaala, nabo nga basaala, naye nga bwe baba tebabalaba, nga esswala tebagenda giraba nti nno erina okubeera ng'ekola ki, ng'esaalibwa. Kwegamba basaalanga kuyisaawo byabwe, kubawaana, kulaga nti nno naffe tuli bamu kubasaala, naye nga in actual sense tebasaala kusanyusa Allah oba kutuukiriza mateeka g'Obusiraamu. Abalala nga basaala lwa culture, kubanga bakuze bamanyi nti olina okusaala esswala 5, naye nga buli ssaawa y'esswala weetuuka ng'agenda ng'asaala, kubanga culture bwetyo bwegamba, naye si nti kubanga alumirirwa esswala ye oba bulungi ki obuva mu kusaala esswala. Okitegeera, So tusabe Allah tutaase tuleme kubeera mu abo abasaala babalabe, abasaala for a political show, abasaala okuyisaawo ebyabwe. Inshallah katugende ku aya ey'omusanvu. ويمنعون الماعون, Songa mu mazima bamma ne balirwana baabwe ebintu ebikozesebwa ebitonotono. Ma'un kitegeeza obuntu obutonotono, obukozesebwa obutonotono, omunnyo, sukaali, mperezaako kino, sijja, okitegeera. Aya eno etulaga abantu abeeyita abasiraamu abatambuza shahada ne
basaala esswala zaabwe naye ng'ene actual sense baliraana baabwe babayisa bubi, abafamire memba babayisa bubi, ne mu buntu obutonotono nga tebasobola kubeera nga bakola ki babubagabira. Kale omusiraamu bw'atyo nga asangira ddala obuzibu okugabana obuntu ne baliraana ne mikwano gye n'abafamire obuntu obutonotono, manya nti obusiraamu bwo buliko akabuuza era osaana weekyekinge nga obw'Abakuraishi bano Allah baayogerako bwe bwaliko akabuuza. Ekyo kiraga nti toli musiraamu mukkiriza, era obusiraamu bwoba bwetaaga okubeera nga bulongoosebwa ng'obw'Abakuraishi bano Allah be yali agamba abakola ebintu ebifaananako bwe bityo. Lessons ze tuyigamu, tulaba nti bw'obeera omusiraamu ng'ogoberera eddiini, amateeka ga Allah, nga n'esswala ogituukiriza nga Allah bw'agyagala, ebintu eby'obulungi bijja kwekola byokka. Nti ojja kulaba ng'oli mugabi, okugaba tekikuzibuwalira, okusaala esswala mu butuufu bwayo tekikuzibuwalira, ebintu byonna ebyogeddwako mu eno essuura ojja kulaba nga byekola byokka, mu butuufu nga buli omu atunula butunuzi okuva eri n'agamba oyo omuntu wanjawulo. Tugezeeko okubeera nga tutereeza obusiraamu bwaffe wamu n'esswala zaffe. Kale okusinziira ku bamanyi kigambibwa nti eno essuura eyawulwamu emirundi ebiri oba parts bbiri, nga paati esooka okuva ku aya esooka paka aya ey'okusatu eyogera ku abo abagayaalirira eddiini, abagayaalirira amateeka ga Allah, abagayaalirira olunaku lw'okuzuukira. Abantu bwe tutyo imaani yaffe, obusiraamu bwaffe buba buliko akabuuza, buba bubuusabuusibwa we tubanga ebyo ebyogeddwako tetusobola kubeera nga tubissa mu nkola ate nga tulina obusobozi. Inshallah twegayirire Allah asobole okubeera nga alongoosa emitima gyaffe tusobole okukola ebyo ebitusuubirwamu. Paati ey'okubiri etandikira ku aya ey'okuna paka aya ey'omusanvu era ng'eyogera ku abo abalagajjalira esswala zaabwe. Tufube okulaba nga twekuba mu ttooki tutunuulira esswala zaffe ate nazo zisobole okubeera nga zituukaŋŋana n'omutindo n'obubonero obulaga nti esswala yo eri emu ku ezo Allah zaabuusabuusibwa bwogeddwako nga mwemuli n'okuba nti obuntu obutonotono bukuzibuwalira okugabana wakati wo ne baliraana abo n'abantu abakwetoolodde, abafamire, aba community, ab'emikwano. Obuntu obutono bwe tulaba ng'obutaliimu nga bukyakuwa obuzibu okubeera nga obugabana ne banno. Tukyali mu lessons guys. Lesson endala essuura eno etulaga nti imaani yo, obukkiriza bwo birabikira mu ngeri ya mirundi ebiri era kisoboka okwekizamininga obusiraamu bwo gwo kennyini ne weekuba mu ttooki n'omanya nti kati nnyimiridde wano. Engeri esooka imaani ye erabikira mu sswala gy'osaala, gwe kimuli ky'owulira ng'ogenda kusaala ddala oyimiridde lwa Allah. Muli gw'olaba ofaayo okulaba ng'esswala yo etuukiridde mu maaso ga Allah. Then n'engeri ey'okulala ye neeyisa gye tweyisaamu mu bikolwa byaffe. Ebikolwa byo biri bitya? Enneeyisa yo eri etya mu bantu abakwetoolodde wamu ne mu balala? Areas zino mbasaba tuziteekeko nnyo essira. In rituals means performance, behavior, engeri gye weeyisaamu, actions, ebigambo by'oyogera, activities z'okola, then prayer, esswalayo, engeri bw'eyimiridde. Bannange tusobola ffenna okwekuba mu ttooki mu areas ezo ebbiri ne tulaba nga tutuukirira mu maaso ga Allah. Butya bwe weeyisa mu bantu oliisa ku banaku obwo olina obusobozi. Ba orphans bannange tubaleka mu byalo mu bajjajja baabwe tetuddamu kubajjukira ate ng'oluusi abasinga baana b'Abaganda baffe abatuva ku maaso naye obajjukidde, osobodde okulaba nga nabo obasomesa at least mu government school ng'ababo bali mu private schools, bali mu international schools. Osobola otya okwebaka nga tebalidde emmere ate ng'okimanyi olina obusobozi obusobola okubeera ng'okola ki? Ng'obaliisa.
obusobozi bwonna bw'osobodde okubatuusaako bawe. Okusiima kwabwe kiri gye bali. Gwe kizza emmaaso ga Allah wo omugambi nkoze busobozi bwange. Mu rituals, performance, actions mwe mulina okutuukiriza amateeka g'Obusiraamu bonna, okusiiba banange, okuwa zaka, okugenda ku hijja bwe tuba tulina obusobozi. Mu nneeyisa ey'Obusiraamu nga Allah wajja agirambika mu Qur'ani, tulina okubeera nga tutereeza actions zaffe, sobole okubeera nga tetubeera mu abo abanenyezebwa mu eno essuura. Then ne swala zaffe okubeera nga tufaayo nnyo okulaba nga zituukirira mu butuufu bwazo nga Allah bw'azaagala. Obusiraamu bwonna businze kwetooloolera ku zino lessons ebbiri. Rituals kitegeeza performance yo, actions zo, ebigambo by'oyogera, and prayer. So Obusiraamu bwangu gwe kwata ebyo obitereeze, ojja kulaba nga n'ebirala bigenda byekola byokka, ogenda okulaba ng'oli mu abo abatuukiriza eddiini. Okitegeera Ddiini kitegeeza sisitemu y'Obusiraamu, amateeka g'Obusiraamu nga we gatambula, ate n'okuba nti olunaku lw'okusasulwa olufaako okulaba nga maaso ga Allah olina ky'osangayo ekikulindiridde mu birungi bye. Ekirala tukkirize ffenna nze naawe nti tetutuukiridde mu Busiraamu bwe bibanga ebintu ebitono nga bino ebyogeddwako mu Suratul Maa'un mu aya 7 zino bitulemye okutuukiriza. Eddiini yaffe eriko okubuusabuusibwa, era mu maaso ga Allah aba agibuusabuusa nga bwe yabuusabuusa Abakuraishi. Ate tukimanyi nti bw'aba agamba Abakuraishi, naffe aba atugamba kuba Qur'ani yakka eri umma ya Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Ffenna ebiri mu Qur'ani bitukwatako era tukakatibwako okubeera nga tubigoberera era nga tubitambulirako. Inshallah ta'ala, eyo yebadde sura yaffe. Katusabe Allah atutereeze era atunyweze mu Busiraamu ne ku Qur'ani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.